emboozi gye watunyumizaako yabasudde okujjerwa erwali yakatayi lumu tujja kugizza emboozi yali nkambwe ennyo lwe yajja ewaffe ku Lwokuna nga wali yakatale Kalasa nga n'enkuba yatonnya ku olwo endongo mwagirabya nusu meka ku olwo nnaku yali ya 4 nusu 4 mugende mulaba abayimbi bonna nze nakyogerako nenkimala anti kakati Basudde yayimba okuva mu 87 n'afa mu 97 si gye myaka 10 bwe yali afa yalekawo gurupu kabuladda ng'erina ebyuma erina emmotoka n'abakozi bonna we balinga n'erinnya eriina ng'ayina amakeggaba ng'ayina amakebogondo si ebyobugagga bye yaleka emyaka 10 gye yakola gye yayimbira kakati ate Kafeero gwe batugamba nti yafunanga nnyo abantu era yalina amaanyi mangi nnyo abantu baamwagala nnyo simanyi oba waliwo yamubbako ebyobugagga bye kubanga Kafeero yayimbira emyaka 2 naye nga population buli lunaku yeeyongera abantu abalaba endongo olunaku bakola ki beeyongera Kafeero bwe yafa yaleka kulabako n'aleka ennyumba e Lweza n'aleka ennyumba e Masaba era bye bimu oli yayimbira emyaka 10 n'abirekawo none yayimbira emyaka 2 bye bimu bye yalekawo kakati ng'ate ono yayimbira emyaka 2 ng'ate ye baamulabanga nnyo okitegedde kakati nzaawo ng'ombuzaabuza